ayinza okumpeera obujulirwa ye nti naye olwakubyogera naye olimu akamunyenye bw'oba ng'oli mulokole n'abaana baawaka bateekwa okukimanya nti oli muki uno omulabirizi wa West Uganda Right Reverend Gaston Nsereko mu kubuulira ebituleetedde obuzibu mu ggwanga lyaffe ne mu bukulembeze wonna wonna ye muntu okweyita ky'atali. Tuli mu biseera bya kampeyini. Omuntu najja n'abasuubiza nti oluguudo luno lwonna lw'ekitawanuulo okutuuka eri ku lugenda ewa ekibaale ngenda wano kubayiirawo kolasi kasita mumpa obululu. Manya abeesimbyewo weebale mujja kubawulira. Kaakati mubeere beegendereza. Mwaba abeesimbyewo muggyemu aboogera amazima ng'abagoogerera ddala. Nze sibamanyi abeeno kuba navaayo budde buyise naye simanyi. Mukulu Kasiiba kajjambo. Mukulu Kasiiba waali awo. Kakati bw'obanga bye weeyamye okolera abantu bikolere ddala. Bw'obanga oli wa kunsekera nsekera enseko ezannama ddala. Leka kwekwenya. Ne tulabye ebintu bingi ebibaddewo ebitulumya emitwe naye ng'abantu tebakyalina mazima n'akatono. Wanaayogeranga ow'amazima naye ng'amazima tegali mu ye. Ebyawandiikibwa bitugamba nti tuleka ebitugwanira ne tukola ebitakola ki so nga n'amazima tegali mu ffe. Oyogera by'oyogera naye